Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Tubalamusa kumena bali ku mukuto gwa There is Still Hope, abali ku There is Still Hope, abali ku Tish TV. Mwe bali kubanga ate mutugoberera. Kitaffe tukwebaza olwaleero, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, kyetuva tukugulumiza kubanga osaanidde, teri alinga ggwe, tonyika mu ndagaano y'omusaayi gwo, ojje ofuge okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kakati ono bamuyita Apostle John Bunjo, mwenna mumumanyi. Sikiwa nti waliwo atamanyi John Bunjo, Christian Restoration Ministries International. Avuddeyo n'agamba bannaye ekkanisa erumbiddwa. The church is under attack mu bintu bisatu oba mu categories esatu zannyonnyodde. Era nyinzo zitunulyanga amazima ddala. The church is always under attack. It's not that it's now under attack. It is always under attack. Lwakuba kati kisinziira, the rate of attack is increasing. Why? Tusemberedde enkomerero ey'ensi. So Bible egamba nti mu biro eby'oluvannyuma sitaani ajja kukola nnyo. Okitegeera. So njagala sooka owulirize Apostle John Bunjo ng'asengeka ensonga ze, ate nange nsobole okuba nga nzija, nsobole okuba nga ate tweyongerayo. Basebo ne banyabo ekkanisa we tuli, ekkanisa ya Kristo ey'abalokole eri under attack. Gye tubadde tuvuddeko emabega ng'oggyeko byonna ebibadde biwandiikibwa mu mawulire, ebifumira mu makooti, naye nga oba otunulidde wakati ng'oggyeko culprits oba victims w'ebiki naye ekkanisa nga yiyo njaga tugisabire, eya Uganda wano ewonye nnyo, y'amaanyi nnyo, naye ate omulaba agirumbidde mu bintu bisatu. Ekisooka agirumbye mu bafathers. Kumpi buli mwezi oba buli kaseera wabaddewo ekiyingira amawulire ekisasamaza. Ebimu bibadde bikwatagana ku famire, era bibadde bikwatagana ku byampisa, byonna nga biweebula ekkanisa. Ekyasembyeyo kye kigambo kino ekyagudde ewa Muganda enkasiriivu, era njagala kutwala mukisa guno ku lw'omubiri gwa Kristo gwonna okubagiza Pastor Kasiriivu olw'omutujju eyayingidde n'asanjaga abaana abawere, era mbaddeyo mu service. Twebaza gavumenti nti ekiikiriddwa, twebaza abantu bonna abalabiseeko, kuba kino si kya Kasiriivu. Kasiriivu n'ebitongole ebirala ebyabalokole tuyambye abaana bangi, abato n'abakulu. Kati mu kaseera kano bwe kiba nga nakyo atakyayingiddewo nga nabiri byakabaawo, nzize ku mukutu guno bagamba tusabire ekkanisa, tusabire ba fathers, tusabire enzikiriza yaffe erumbiddwa mu by'ensomesa. Kati ate abasajja nga Kasiriivu n'abalala abagundidde abaweredde kumpi abaana 3,000. Apostle Mitala abadde atugamba nti akaweredde abaana nga 3,000 kakaaga mmeka. Tusabe Katonda akola omulimu ogw'amaanyi. Manyi byonna bibaddewo, naye ebyo byonna bibaddewo Katonda atagenda kutwala ekkanisa ku ddaala eddala. Tugisabire tuleme kusaasaanya butambi bwonoona oba kwogera bitalina kumetona amagulu. Bakulu baba balwana, tuteekayo kigambo, tulina kusabira kkanisa we tuli twambuka, tetudda mabega. Ate era byonna ebibaddewo mu mabirire ne mu makooti nawo wonna si bye bikiikirira ekkanisa ya Kristo. Ekkanisa ekoze omulimu gw'amaanyi. Twebaza bataata bafe ab'omwoyo, twebaza bamaama bafe ab'omwoyo, twebaza abasajja bonna abakoze. Tulina abasajja mu kkanisa ya Kristo abali mu by'okusomesa, waliwo abakoze amalwaliro, waliwo abakoze ezi businesses eziyamba abantu okwewola na biki mu kkanisa ya Kristo. Era nzikiriza ndi omu ku abo aba-advocating okulaba nti ekkanisa efuna directorate yayo nebeera ng'erina eraga ensi Katonda byakoze. Katonda alina byakoze mu kkanisa, newankubadde era waliwo n'ebisobye. Mukama atusonyiwe era atusaasire, naye ate Katonda akyakola ebirungi. Sumba Kasiriivu tuli wamu nawe, era nga tubadde ffenna ne gavumenti gyebaliza nti ebaddeyo, n'abantu ab'enjawulo, meeya waffe, bonna babaddeyo. Twebaza Mukama omukisa. Kale ndowooza ensonga zo ziwulidde naddala ku y'abaana. Agamba ono sitaani kubanga ekkanisa gye yalumbye omuweereza asomesezaamu abaana bangi asukka ne mu 600. So wabanga abadde akikola, sitaani taba musanyufu.
sani era aba alina okulumba ateekewo embeera esobola okuba nga n'ababadde baganyulwamu ekyo ekintu bakosebwa ate kyemanyi nti what's going on okukosebwako weekuli ku kanisa ku ssomero oba ne community yennyini ebadde efunamu nnyo naddala mu eryo essomero. So obulumbaganyi tebuli as a church, obulumbaganyi buli ku kanisa. Where the school belongs to the church. So si kirungi nnyo era n'agamba naye musabire omukulu w'essomero n'ekkanisa eyo kubanga akaseera kalimu si kangu, ebigambo bigenda kuyitingana. Gwerinda abantu balina omugambo, buli omu agenda kuwa endowooza ze, buli omu ajja kwogera kyayagala, okitegeera. So ekigenderera ky'omutemu tetunnakitegeera, kkooti ejja tubuulira naye already that is an attack on the school. Nze nsuubira nti next term abazadde abamu abatamanyi bya mwoyo oba abatiitiizi bajja kugyayo abaana, okitegeera. So that is also another attack ku kanisa. Kaakati ekyokubiri n'agamba ndowooza mulaba kitaffe mubayita bakitaffe mu Katonda. Okay, our elders, our leaders, abadde ndowooza ayogera ku basumba baffe abaludde mu buweereza, obukubagano obuliwo, obutakkaanya obuliwo, empalana eriwo, okwerumaaluma ng'obukoko, okwesojjasojja, media nfo zikozesa obuwulira enjiri, bali mu ntalo zaabwe. Era naye agambye toteekayo nnyindo yo, entalo z'abakulu mbu toziyingira. Naye ate nabo abakulu be bayingizaamu bano abato. Nze wendaba oba ndabye oba gw'olaba otya, bano abakulu bayingizaamu ekibiina. Ade balwana byabwe. Naye nalaba nga even the congregation is involved. Kati bintu byampalaniraako waki n'ekibiina tekikwatagana nakiro, kitegeera. So naye abasabye muleme kweyingiza mu ntalo z'abakulu. N'agamba kituufu that is an attack. Oba nga abakulu bennyini tebakyakwatagana, abaali bakwatagana, abaali bassa ekimu kati kuyombagana, ebitava mu mawulire mu makooti. Ebyo byonna biraga nti ekkanisa erumbiddwa, weewaawo ebadde ku bulumbaganyi okuva mu lubereberye. Kanisa yo ng'erwanyisibwa, naye ate waliwo olabira ddala ng'omulaba akajjadde alabira ddala tasobola ekintu akivuga nga so naga bannaaye musabire ddala ekkanisa kubanga ebintu tebikyakwataganirako ddala mu ggwanga lino erya Uganda n'okwetoloola ki n'okwetoloola ate ensi yonna. So simanyi oba naawe okkanya na Apostle, naye nze nzikiriza kituufu kubanga ebintu bye tulaba bino olaba biri omulabe yabiri emabega yasumba okuba nga bali mu cuucu ng'obukoko, bali mu kwerumaaluma mu gy'okubuulira enjiri, okitegeera, ate nga bayingizaamu n'ekibiina. Kubanga nze kyemmanyi ekibiina tekyeyingizaamu kyokka, ekibiina bakiyingizaamu. These people they have involved the congregation. So bannaaye gwasobola okuba nga ate osabira ekkanisa ya Kristo, bannaaye tusabe kubanga y'omulabe tatudde kale. Ojja kusoma Luka Matayo 16:18. Yesu yagamba ndizimba ekkanisa yange ku lwazi n'amaanyi ag'emagombe tegaligiyinza. Si nsonga biki ebigenda mu maaso, ekkanisa ngumu nnyonywevu. In fact teyasobola nagisuula. Abagwa bo bajja kugwa, abava ku mulamwa bajja kuvaako, naye yo ekkanisa tesobola kuva ku mulamwa, ekyali nnywevu. The church is still strong, remains strong and is always strong. Okitegedde? Kaakati kiri eri ggwe bwaka tobeerawo n'olowooza mbu ekkanisa ejja kuggwa internationally. Gwagwa. Ate kimanyi nti gw'omu ojja kugwa ne waliyo 100 abalokoka. Kakati amaaso gajje ku basumba, amaaso gajje ku biki ebigenda mu maaso, amaaso gateeke ku Kristo. Obaako kyolaba Kristo ajja kugamba kakati ekyo saba, ekyo kolawo oti, ekyo kolawo oti,
okitegedde naye kaakati ffe ekizibu nti ebiro bino amaaso tugatadde ku basumba. Some pastors are like the owners of the ministry. Naye nga ani nnyini buweereza ye Kristo Yesu yakwesigisa, yalaba ng'oli mwesigwa n'akwesigiza obuweereza, meaning nti you are a steward, oli muwanika. Okitegera? Naye tulina men of God kati nga balinga abatandika obukristaayo, ng'ebitiibwa bye balina Yesu adda bbali, tebabuulira ebyo. Kati bakomekereza nga they have misled the congregation. Kati abantu balwanirako basumba baabwe, omusumba n'ababeera mu nsobi, omuntu asigala agamba nze pasita wange kwekyo, newaba mukyamu nze gwenzikiririzaamu, newaba pasita wange agenda mugeyo era nze nja kgenda naye. Kale n'owulira that statement ng'eva mu mukkiriza. Naye lwaki? Nti ekkanisa ebiro bino bye tulimu eremereddwa okusomesa abantu oba bano abakkiriza Kristo. Kubanga bwe tuddayo mu bikola by'abatume ekkanisa yasooka, bagamba they were devoted in apostles' doctrines, the breaking of bread. Okitegera nti beewangayo mu kusoma, banyiikiranga. Okunyiikira it is a present continuous tense. The school fees namulya naye mujja kunkollectingamu awo bandi mukyamu. Okitegedde? Naye kanisa ze tulina ennaku zino muganda wange, okusomesa ekibiina tebakyakisomesa. Kati ekibiina kiba kiikyo ndaba musumba olaba kinze ndaba kkiriza. Haleluya. Bitulimu. Kakati sitaani n'asooka akola vulugu, kubanga singa ekkanisa esomesebwa, omulabe sitiro ajja kusigala ng'alumba, ekyo tetukirulinga out. Naye omuntu ajja kuba amanyi ekyokukola. The devil will find you when you are well equipped. Ng'omanyi ekyokukola. Naye kakati sitaani atusanga ffenna tetulina na kye tusobola. Tuli awo yegeyege, tetulina kye tumanyi, tuli mu kulwana ntalo za mubiri na musaayi. So nsaba Mukama akuyambe. Mukama akole ki? Akuyambe otegeke ky'oteekeddwa okukola. Bwe tugamba nti the church is under attack, si kizimbe. You an individual. Gwe ng'omuntu. Kubanga olemerera okuba ng'otunulira Kristo n'otandika otunulira pastor n'owolereza pastor, kitegeeza you are the one who is under attack, gw'olumbiddwa. Okitegeera? Naye ekibiina ekigenda mu maaso, ebikolwa ebitali birungi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe tubivumirira nnyo ddala. Ne bakitaffe mu Katonda anti we mubayita oba bannaffe batandika abaluddewo okubanga ate muganda wange abaali batambulira awamu kakati ate mbwa nango saa ku mawulire malediyo bukilipusi bufuka bukilipusi oli n'ayimirira eri n'akakasa ekibiina kye nti ye mutuufu, n'oli n'ayimirira eri n'akakasa ekibiina kye nti ye mutuufu, n'oli n'ayimirira eri. Ekyo tekigala kubako it will not take us anywhere. Okitegedde? Wabula gwe yimirira okakasa abantu Kristo ye mutuufu. Kristo ye mutuufu era gw'oba otunuulira, gw'oba ogoberera. Ebirala byonna think twice. Ekitegeera? Kale abadde Apostle Bunjo ndowooza obubaka bwe butuuse gy'oli, tubutambuza kubanga yadde ayagala tubutambuze ati otumanyi ffe but there is still hope. Twezera kuwulira kamenyi naffe ne tukutuusaka ekyo ekyetaagisa awo wennyini w'oli Mwoyo Mutukuvu n'akimenyaamenyamu ate n'akuwa ekyokukola mu linnya erya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Abefeso 6:14-12 atugamba nti twambale ebyambalo ebyaki full armor of God against all the spiritual forces. Bino bye biro nga tulina okwambala ekyambalo kyonna ekyokulwanyisa eky'obwakatonda. Bisomewo ebiri awo. Tugamba ebyambalo eby'obwakatonda ebyokulwanyisa
si nnimi manyi mweze mumanyi nti oba oyogera mu nnimi sitaani tamanyi saala zo nga tezituukiriranga bukyozisabira mu nnimi. It's not all about tongues. It's all about relationship with what? With God. Kyogala batazimanyi Katonda tabakolera. Manyi mugera ne mwerimba eyo musimanyi oba tonabakujjuzibwa mwoyo mutukuvu ebyo bigambo byo. Tongues is a gift. Namuleta mandi Yesu yagamba nti kabuno bubonero babigenda nabo mulyogera mu nnimi. Ennimi kirabo, kinimi kirabo. Mwoyo mutukuvu asobola kikuwa nedda. Kali muli ku nnimi zinengete, ennimi ez'ekizikiza. Mama, don't be offended if you don't speak in tongues, but the Holy Spirit will enable you. Kasita mufuula ki mukwano gwo. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero. Kitegedde nti kanisa erumbiddwa ate nga yenze kanisa. Bansazeewo nkuwa obulamu bwange era omulokozera mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange. Naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetooloolemu ndowooza tujja kukwatagana olunaku lwonna. Lubeere bulungi ate era mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.